tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. Gana amazina ga balandi road ne balandi lady aba October. Ogalaba anti omuziki ngu omuziki guli buna omuziki nguwulire eri guli buna eko kugugwa muno munyini ogwo guleke gugukone gugunda nenga tubaniriza tubebaza okubanga mutwe wegaseko nabagamba nti ngenda kulwawo ebiseera bisinga mbagamba nabagati Lugonvu alimba nabagamba nti ngenda kumala omwezi mulamba nga tulina estate na je tufulumya kye twakoze kati twakomyewo. Abantu banji babadde baga nti mwami Lugonvu twagala ogenda okumalako omwezi ogwa October nga tuli ba landlady. Olunaku olwaliro lwe Sunday nkya Monday tuyina abantu plots ziri 35, tuyina abafuti 5 ku 5 ne futi 5 ku 10. Tuli mpambire tujja kwambuka ndoza Masaka Road oba mulengera bulungi kilomita emu okuva ku kkubo. Abagula mpambire phase 1 n'abagula mpambire phase 2 kati ate tuli bali makati sibwe kiba tuba makati. Phase 1 eri ku kono, phase 2 eri ku ddyo, fe tuli makati. Tugenda tambula fena ne bwa na Yusufu okwongera okulaga plot zino bwe zirambikiddwa era amakubo nga bwogalengera mu drone bwe galambikiddwa obulungi. Abantu banji babadde baga nti mwami Lugonvu twagala oddemu tufunire ku mpambire twamufunye mu kifo ekiteeketeeka obulungi abantu nga mwebali amakubo gaffe geego geego poloti ezimu ze zino era omwangu yatte enswa abanayangwa be bajja okutwala zino eziri wano okuva wano n'okudda wali kankulage nyimirire wano kati sigala waawo kasigale wano nabo beera kuletere abala babiri bala 5 ku 5 bwe byayenkana obuzina buno obulaba mbulabye bwaba walabange ne batabani bange abali ebonayira abali musebwero omanyabo bo evaawo bulazi wali nange mulage wano nti ya 5 evaawo nekoma wano na wali wawali kati nejja ogiraba eno ya Bukadde 7 ekkubo lyayo lyeri osobola oddibalaga liyise emmotoka 2 bw'obanga oyagala gula abagula 5 ku 10 wali bwe wati njagala 5 ku 10 katubawe eno waliwo eno ogenda kuyimirira wano tukulaga 5 ku 10 bweri ova wano ebagambira ti abamalayo kukufa kuli kukuba newali naddayo bw'obanga ovudde wano ng'osazeewo okutwala eno otandikira wano okiraba omukulu akwetaaga ojja kujjako sawundi waffe oba akulindemu okiraba genda dapa ku spray paka ku spray okiraba kuva wali kule awo yambuka wali nyambuka eno ogenda kunkutula akaligirigi seba awo tambula odde eno
wewane awo gwe alokadde wano n'olyoka okomawo wano jangu tutambule mpola ekiyitibwa amakubo geego mu mpigi bakitulekera kyekyo era tukyasinza okukola amakubo agali standard jangu tukulage lino kati abantu okiraba nti bwe balaba ekiyumba ekyo bajjukira estate eno ekyo ekiyumba bagijjukira kaakati tuyina plots ezitudde ku kkubo lino ojja kubalaga ekkubo lino nga bwe lyambuka olifuna bulungi ne lino kati ezo zitunuddeeyo kati waliwo lino kati ate tujja genda tulambule ku nnyumba eyo nnyumba yange sinatuuka gitunda ngenda sooka gibakolera renovation mbatereko amabaati amamyufu yesinza n'ettaka obunene yes etudde ejjula kutula ku 10 ku 10 olengera ejjula kutula ku 10 oliraba oba tusooke tutuukewo jangu tutuukewo kuba eri mu desimolo kumpi kumi na mpozi ekirala 13 abantu kati 13 bw'ogattako na zino desimolo 18 decimal kuba kano bagamba tukagatteko akali akedesimolo 5 katukagattako 18 decimal 18 ogatta 5 ku 10 n'ogattako 5 ku 5 kuba kati 10 ku 10 yekuwa decimals ozimanyi decimals 22.5 11.5 23 yes ate kati numu 23 ebulako mmekoza okuwe twazo ziri 18 kati ya 23 otwoleko ku 10 mmeka olaba kabaka fisu ejiga kutwa ku 10 ku 10 ejula kutwa ku 10 ku 10 ettaka liri virgin era nandyagadde nnyo omuntu agula wano nga tonatuuka kukozesaawo waakiri baako obuntu bw'osimbawo waliwo omuganda wange yannyamba nnyo wansi wali ettaka gimu anti olengera kasooli aliwo naye abasigadde bwe baagula ne beebaka naye kye yakola olwagula n'asimbawo ennyumba eno nga bw'ogiraba olina ebisumuluzo saka ebisumuluzo bya wano ebisumuluzo by'ennyumba ye yaga ennyumba yange ngikumya mukama wange bambi nakakateke wano bwakuba essimu ffe tumanya akamawuli we tusonseka kakati olaba ennyumba eno jangu ebisumuluzo oggulewo ennyumba eri kale ennyumba eno erina amakubo ameka amakubo 2 erina ekkubo lino erina n'ekkubo ly'emabega kankulage weeyitira wano bwe ate ovuddewo wano bwennyini weetandikidde awo ne ku kkubo kuli ebisumuluzo waggule kale wano weetandikira okiraba yennyumba jangu bwana Yusufu olabe ono omumanyi omukyalo oyo ndaba bulentoozi 3 naye era gedaga mwami Lugonvu oli wange kamala okulaba bwe yazimbye bano be baagula mu phase 1 tumala wabula ensobi gye yakoze bambi ojja gimugamba ziringa 0.5 tewera mita but 0.5 zayingidde mu luwenda luno kati bw'obeera wano ekikondo tukiraba ekyabimbawo ono wabbye ettaka jangu tulaba omuntu wange kikondo kino kitegeetoyireeti eno yayingidde mu luwenda lwayo yabbakayanya yabbye tobba naye nga muzimbye yamukoze ensobi ono mumanyi mukwano gwange ono mwami Nsereko jangu olabe ono no mwana we Saudi mwana we Saudi azimbye bulumu we bayinza n'okuba tebabukulambuzanga jangu mbukulage self contained wano kasitowa wali katoyi nga webaka yagaye mwami Lugonvu olaba wentuuse kati no tukkubyeko ba neighbor
Owanyi. Ewabadde ensiko. Ennyumba. Self contained. N'omwemu neri self contained. Kalungi. Okirabye? Eyina varanda. Okalaba. Eyina ekiyigo. Eyina store. Yanga mwami Lugonvu awo wentuuse. Nja kumaliriza mpola konzo nja kumaliriza. Wamaanyi. Kaakati mbadde nkulaga nti ennyumba ekkubo lye ate lisobola okuba ekkubo lyo. Lisobola okuva eno. Kati wali twalazeewo utandikira ennyumba eno wetudde bw'ejja neekoma wano. Kitegeeze kati wano asobola n'okuteekawo ate rentals. Yes. Yena atunula eri be baga nti landirooti otunula bapangisa. Rentals ne zitunula eno. Toyireeti eno n'agijjawo n'agiteeka mu koona wano. Nedda wano. Wano ne wagaziwa kuba wanene. Kati olaba ejeddera paka okwo. Mpaka kuno. Ennyumba eno ya Bukadde 35 nga yo n'ettaka lyayo. Nga bw'ogiraba yo ya Bukadde 35 ya bisenge 2 n'eddiiro limu. Etudde ku fuuti etudde ku decimals 18. Ogatta 5 ku 10 n'ogatta 5 ku 5 emu. Eyina amakubo 2. Kati bw'eva wali ejja wano. Kati bw'eva wano jangu. Wana Yusufu go wanjigiriza okukola bino. Omanyi lwaki nabikugamba? Amaanyi gano. Omubiri guba mulamu. Guba mulamu. Kati bw'ajja wano. N'atuuka wano alyoka wali. Wano. N'ajja wano. Adde wali, addeyo wali. N'ajja wano. Adde wali we twatandikidde. Kati bw'atuuka wano. Adda wali olwo kati mmanga ye nnyumba. N'ajja wano. Kaliwa. Yeri ennene erinaanye eno. Waawali. Oyo munene naye. Bonna batudde wano. Si butono. Wano waabaliwo bonna. Oyo naye munene ava eri bw'ati alina amakubo 2. Bw'ava eri alina wali ku kkubo. Na wano. Kati kano ka V-shape kano. Kaakuli. Nsanyusa balaba bannange. Ku balcony yo. Nga yefe ndabira wa. Ku balcony yo. Ndabira wa. Jangu tulabe. Kino kisenge. Lino ddiiro. Neno kisenge ndowooza. Neno kisenge. Kati eno naye lwakuba omuntu agulawo simukkiriza kulekamu seminti. Teekamu katayiro zikaguduwiiru waakiri. Waakiri katayiro kaguduwiiru. Kaakati kyetubadde tubalaga kyekino nti ekimu ku bintu bye tusooka okukola kwe kuwa estate ng'erimu amakubo. Si kwe kutuuka nga n'entebe zikuyingiza ewuwo oziyisa mu kakuubo. Kati kati liri ate liddayo ne ligatta ku estate eri gy'olengera. Estate eri n'eno nga lino bwe ligatta liri n'eri. Jangu ogirabe. Kati wano eno yo etudde ku decimals 18. Yo n'ennyumba yamu nga bw'eri ya Bukadde 35. Tuli mu MPIGI Town Council n'ekyapa kyo. So nga ate neiba wa muliraanye aliraanye ennyumba eyo. Naye atudde mu decimals kumpi 11. Decimals kumpi 11. Ya 5 ku 10. Yono wano. Era muli mabera mbirizi. Kati bana abamutuddemu okuva wano paka wali osobola nti njagala 5 ku 10. Bukadde 14. Paka wansi. Bw'ogula 5 ku 10 ofuna ekyapa. Bw'ogula 5 ku 5 nkuguza mu ttaka naye sikuwa kyapa kubanga sirina bwekolera kyapa kya fuuti 5 ku 5. 5 ku 5 ya Bukadde 7. 5 ku 10 ya Bukadde 14 n'ekyapa. Okonfaminga kyegambye nti ettaka lino likyali virgin njagala otunulira ekitooke kino. Ekitaliiko ndabirira. N'omuti guli gwennyini. Ebimu ku byasigaddemu. Ekitafeeri ekyo kitunulire. Kikulaga nti ewantu wakyali virgin olusuku ndowooza olulaba. Era kijja kunnuma nnyo oggula ewantu wano nga tunatuuka kukozesaawo. Oleme kussaamu butooke. Teekamu endu z'ebitooke 678 zibeeremu. Omuntu wayitewo olumu mwezi ojja kudda nga wadde ettooke olijja mu kikande naye ng'olikoze eki ng'olitemye. We tuli Masaka Road wuli ojja kumulaga abantu baffe. Obeera wano ng'olaba Masaka Road. Okuva ku Collins abamanyi Mpambire ojja nti Mpambire side kinze nkulagirira. Owetera kuwa mu petrol station. Oluva ku Starbucks odda kuwa mu petrol station.
kwennyini kwoweterera ekkubo lyolaba ekkole era ffe twalikola oluliyitako oba otuuka kilomita emu tewera na bulungi oba ku ttaka. Kati njagala kulaga amakubo twabadde n'eri ekkubo ly'emmanju tuyina lino ery'omumakkati tukulaga lino ate nga tuyina ne liri eribasalamu lino eryokusatu twalikoze nga tulikolera abantu babiri. Twalikoledde esiteeti yaffe eno ne tulikolera n'esiteeti yaffe eri enkadde bawala baffe ne batabani baffe abaagulamu esiteeti gy'omanyi nti bw'oba ng'omanyi nti esiteeti gye wagulamu erimu ekiyumba kiri twakuwadde ekkuba eddala ate nalyo eggazi. N'olwekyo mukyala Sharon Mbabazi y'omu ku bo ku baaganyuddwa kubanga ye atudde wano ayina ekkubo lyeri ayina n'eri eno kati yazze mu kibuga kati olaba yazze mu kibuga kati gano ge bayita amakubo nti bw'okeera ku makya ng'okutta 5 ku 100 ekkubo tukuwa ekkubo lya fuuti 20 bw'okeera ng'okutta 5 ku 100 ova waggulu eri ntambuleyo oba ogenda tambulayo nsigale wano ova waggulu eri ku kayinja kaliva kwako akasooka okalaga 5 ku 5 naye ku kayinja kali n'otuuka wano aba afunye 10 ku 5 muno ga 5 muno kye 10. Kati ploti zino tuzikola nga tuzikolera abantu ba biti bibiri. Tuzikolera omuntu agamba nti nze njagala mwami Lugonvu okufuna wenteeka akayumba kange nga nvaawo ne ŋŋenda okukola mu tawuni eri okumpi. Tawuni eri okumpi ziri tawuni 3. Tuyina Mpambire nga tawuni, tuyina tawuni y'e Kalagala, tuyina ne tawuni y'Empigi yennyini. Fuuti 5 ku 5 njagala okulaga obukadde bw'obutaano kye bugenda okukolera. Obukadde bw'omusanvu buva wano ne bugenda ku jjinja liri. Ne bugenda ku jjinja liri kitegeeza nti mu puloti eno enteekateeka gyeteekeddwawo bw'ofuna omuzimbi omulungi osobola okussaawo singo zizo 4. Singo ruumu 4 oba double ruumu 3 okusinziira ku weeriwo. Double ruumu kubanga eva wano paka wali nedda waggulu nedda wali luno lujja oteekawo double ruumu zo 3 bw'aba yagali lujja luteeka wakati asobola okusimbula eno n'asimbula n'eri wakati lujja era nesigala nga ziri 4. So bukadde 7 waliwo abagaa nti mwami Lugonvu ebiseera ebisinga otuyitako nja kusooka okwetondera abantu bangi bagaa nti mwami Lugonvu obeera wakatugamba ne ziggwawo nange oluusi banakyakola kati nabawummuza ne mbagamba omwezi mulamba tugenda kuba na estate mweteeketeeke era omwezi gwaweddeko nga tetulanga estate yonna. Kati bwe tukomyewo tukomezaawo mu kifo ekiteeketeeke obulungi era ekirungamye obulungi kye kino nga bw'okiraba ne tukuwa olunaku olwa Sunday ng'enkya lwa Monday lwakola twafulumyanga estates ku Lwakutaano bambi nga tugenda mu weekend mugenda abamu okuzuuka ku Monday nga lwayaba kati tuzikuwa ku lunaku lwa Sunday ne tumanya nti Monday kukola osobola okuba nga otuma omuntu wo. Waliwo abagaa nti mwami Lugonvu ekituufu siina gwe ntuma be nasooka okutuma zo balowooza mbawadde za kulya siina ze ntuma gwe ntuma. Osobola abamu kuba kikoze okuweereza ssente zo noga nti mwami Lugonvu njagalako 5 ku 10 oba njagalako 5 ku 5 abantu bange bali wala we banajjira n'abaawo ng'etambudde. So ekkubo nga bw'oliraba nze ntunuulira nti newankubadde abamu ku bawala bange ne batabani bange tebannagula mamotoka naye bagenda kugula amamotoka. Muwala wo sseba bayina emmotoka kati ofune muko omukaja kuba emmotoka bakoddomi bange mukoddomi wabayina okuvuga naita munene olaba akaduuka kali eryo ekkubo ate ly'eridda wali ejjanya obadde olimanyi eridda wali ejjanya liddayo wali wonu gituyitiramu eri lidda kati olaba nange bwe nabadde empulaninga ne ŋŋamba eryo kandikkira ono bwatuguza lijja nga tweryongerayo nga ligatta ku liri twabyamu bwabya ndowooza ekintu kye bayita nalirese nga liggule ekintu kye bayita amakubo si kyakweyogerera liva wano awo litambula mita 6 ne lijja paka ku luwanyu olwo lwala paka ano okiraba lyekkubo nti ne bweba magulu 10 magulu 2 ziyitawo kuba magulu 10 teva kuli paka ninda nedda wali nezigenda ziyisiŋŋanyizaamu. Essimu yange yejolaba ku screen eya 0753 98 56 39 0753 98
569 bw'oba olina omuntu wo musindike ajje enkya bw'obanga oga nti omuntu wange ali wala osobola okwatagana nange nga nti mwami Lugonvu nzigiraako poloti sente zange zizino waliwo abantu abanga nti mwami Lugonvu nzigiraako poloti naye tosobola kugirako muntu ttaka kubanga bangi ganzigiraako poloti natukanaga nsonyiwa benawa sente bazirya naye ng'estate mwagiggalawo dda ate poloti neesigalira awo wakati awo so ngamba nti nzigiraako poloti sente zange zizino oba nziweereza kiyamba estate yeno abantu weebali mu kitundu era nkulaze ennyumba eriyo eri abo abagamba nti agiyinza nze kangule lumu saagala byakudda bate banjire matafaali biki nze kanguleeyo mpa ebisumuluzo renovation nze nja kwekolera kubanga renovation gwegamba mukuwadde okusinziira ku Lugonvu kyenjagala waliwo ajoga nti mwami Lugonvu nkooyo okubeera mu muzigo ennyumba esulwamu kubanga badde bagisulamu naye buga nti njagala wano kati mu Uganda eyo zesinga emirundi 10 obulungi ate nga wina mu Kampala no wakati gwe ti ndi wa bbeeyi nyine wange eyina effumbiro ndi wa bbeeyi nyine wange waliwo obugambo obwo bweyongerako enjo sekandi bwe yayimba nfuna essanyu buli lwe ndaba nga nyina obulamu bw'abantu b'enkyusa so kati kino kibagguliddewo nga bwe wagamba kituukiridde motoka ziizo oye Masaka Road ekkubo lyaffe tukolera ekkubo nga liviira ddala ku Collins nojja ng'oliraba waliwo ababuuza amasannyalaze gali ka distance wali gali ku kyalo ziri meters gali ku kyalo 15 okuva wano bw'obala meters 15 gy'emiti 3 kati oli bwazimba kiba kyangu n'olwekyo waliwo kyesoogedde akabeeyi mukategedde fuuti 5 ku 5 ku Bukadde 7 kati kankulage inginiya bwana Yusuf kankulage okutandikira wano ngenda kulaga 5 ku obukadde bwa 7 bukoma 14 bukoma ekkubo oli mulaze ekkubo ndi kulaze ekkubo oli mulaze obukadde bwa 7 bwe buva wali ne bujja wano bujja ne bukkirira wano wonna ako kakadde kamu kagenze obwo bubiri obwo busatu obwo buna butano mukaaga obukadde bwa 7 bwe buva waggulu eri bujja ne bukoma wano ne bugenda ne budda wali kati bw'obanga gwoga nti njagala 5 ku 10 weerityo sibyagamba nti ate banaali kusalako ate kati waba yagala 10 ku 5 oba 5 ku 10 nga batera ozoogera ndowooza akirabye olaba wogwa waali okiraba ova waggulu eyo nojja wano bbiri olwo abantu bangi beebuuza nti mwami Lugonvu mu 5 ku 10 bwe mba nzimba mu rentozi nsobola kussaamu emizigo emeka sheepu ya poloti yeekola kinene nnyo naye tukolera poloti nga bw'ogiraba nga musobola okugenda mu double rooms eziwera 6 eza 5 ku 10 nakano kabagambe baleme kusindikiranga bantu abali eno sijja kale gyebaleko olabe batukoledde ekkubo obadde oyita mukali akatini obadde oyita mu katono ofunye eddene kano bwana Lugonvu kabagambe nti tukola shape za plots zino nga tetufudde ku byakubeera nti wano oba katugambe nti wano erina kubeera 5 ettaka lwaki ojja kwesanga nga wano wali 6 nga kyetusika kyeki ekifaananyi ky'ekkubo wali najja asanga nga 8 naye kati wajira ploti tewira kyetugamba si kyekyo wano tukipimamu 8 ate wano abasinga oyo tebatera kyogera kubanga wano baba wagaziye ekigaziye kigende nnyo tebakyogera babala kifunze webale nnyo ekifunze kye bakubagamba bw'ogula 5 ku 5 2 tofuna 10 ku 10 ofuna 5 ku 10 bw'ogula 5 ku 5 lwe bayita olulimi olutaka era bw'ogula 10 ku 5 ofuna 2 ku 5 unless nga gwe kennyini ng'omuntu gwe wagambye muginkolere mu shape bweti okategedde olwo tugatta tukola tutya tugatta 1 2 3 4 obeera wa bakategedde ako aka 10 ku 10 bakategedde kano tugatta eno ne tugatta n'eno
netugatta nnya nezikola kyonga nti abaava ku kkubo lino n'atuuka ku kkubo liri emirundi ebiri nti emu 2 3 4 olwo kye 10 ku 10 okategedde naye wabanga aguze luli ajja kusanga ng'alina 1 5 na 1 5 10 wano wasigale nga 5 wano ng'alinawo mmeka 2 ku 5 esobola okugamba nti njagala ku luguudo wano n'olyoka okubawo emizigo gyo okategeera n'okuba emizigo gyo paka wansi eri n'okola street yo naye tubala tumanya nti acreage ya 5 ku 5 yeruwa nti yeeno tuzimba plot eyo nga at least erina shape ennungi nga n'omuzimbi yinginiya wafaana agenda okutuuka mu bwati ennyumba tegenda muwa buzibu kugituuza naye gujalabika kasirantinze bwe kati ninga ati oyagadde 5 ne kayingirayo bwe kati no ne kasika bwe kati oyagala kati nga ne bwanoonya okutuuzaamu ennyumba tegendamu ettaka lingi ligenda okubeera nga liri wasted naye wate kati kweno tewaliwo ttaka lyoyo noona wano lina liri useful ndowooza kyekyo enkya Monday alabye olwaliro essimu yange kweri eya 753 98 5 6 amakubo mpozi era abantu bagambe n'estate zaffe ze twali twamala edda okutunda bwe nagudde westate eno ninga nti omwana kamwongeremu akamu ekitundu nammwe abayisizeemu abalongosezeemu amakubo gabenga mapya naye mbasaba ekintu kimu bambi bw'ogula ettaka nga lino eggimu bwe riti tunuulira njagala otunuulira ebijanja kasooli wuuno tunuulira ebitooke bibiri bw'ogula ewantu nga wano ewagimu lwaki osuulawo teekamu obugundi obuntu jangu nga tunyumya tunaatuukayo wansi eri nkulaga omwana kye yakola muganda wange oyo yaddayo yaŋŋamba ekintu kino nti mwami Lugonvu buli mwaka bw'olaba nsumagidde nzijukiza nti sebo tonnagula ttaka era bambi yakamalayo ekyapa kye yakifuna ab'ebyapa bya wano byafuluma n'ebyapa byafuluma Masaka ndowooza owulira emmotoka bwe ziwuuma era abataagala mmotoka bawogganira ojja kudda eno ku lusozi kubanga boddira ddala wali oba ogiwulira bulungi buli osembera wano wansi oba osemberedde byakukuwogganira kubanga kolansi wuuyo abalodi bagende tomanyi nti kati MPIGI yasuza ababaka baguze mu MPIGI abanene kwe bayita sebo kati ndowooza olaba plots evaawo nejja paka wano neddayo wali era nga bwezibeerenga zigwewalaba zeeyugirira kati eno ye state yaffe kati ogiyise phase eno phase eno ye 3 eri 1 2 eyo makati ye 3 kati abantu baffe baali bava wano wali wano wansi ewafa tewabula in fact ekkubo liirino tubaddizaamu amakubo mumpeeyo akasente nange ndyeko benzirizaamu amakubo mumpeeyo 10 ndyeko amakubo gammwe gabadde gazise mmwe bwe mwagula ne musuula tuva wano ne tudda wali kakati mukyala Mbabazi gwe gamba ali wano mukyala Mbabazi nakoledde ekkubo Kampala Road oba yagadde kuyita eno oba yagadde kuyita eri aguka ku kkubo mukyala Mbabazi nakoledde ekkubo wonna waayita bambi mukyala muntu mulamu nnyo wonna waayita kati ali Kampala Road njagala kwebaza Mukama lwa kintu kimu mu baklayant be mbadde nabo ebitundu 99 ku buli 10 babeera bantu b'abantu akayinja ako baakasigula bwana Yusufu kali wano tebakasigula ngamba kali akali wali kugumu kali kateekeddwa okuba kajja wano kuba buno bw'ataano zino 5 ku 5 wano baasimbyewo waliwo akaliwo zina 5 naye ngamba akawula wano ewa mukyala Mbabazi ajja okuva wali ajja ojje muno n'okuva muli ojje muno olaba eri kugundi baba Mbabazi mugambe sijja musawadde 10 yakuvuga emmotoka ojjoze wakayinja kumande nzije ntereeza oluwenda luno naye kati omanyi lwaki nabawadde ekkubo lino kuba ebipimo kati olwaleero
siyise nabyo ngenda kuddamu lusetinga bulungi lunyirire ekibadde ekyaleero ekikulu kubakolera kkubo lino linyirire nga bwe lifaanagana bwe liti ye pulaani oliraba live eno kakati lwaki abantu abagula wano temuteekawo amaduuka kuba bano bonna nze nyina pulaani y'estate abatuze batalaba nabali olaba street eyo nga bwe yeerambise bw'oyiwawo obuduuka olina ssawa ly'ekibaala kiwedde kuba bano bonna bano bantu bo bagenda balina kunoonya gwawe naye bw'ogira naawe kenyini tolina woogula enkoko kola kyokulunda okwokyakatolibwateekawakabaala gwosunsulamu gwe mbadde gamba ogenda ku bbaala ge tobuuza biri ebitakwatako buuza kikwatako ogende gwe mbadde gamba yono ekkubo lye lino lye bamuziddemu yagula akantu kano yagula ploti za 5 ku 10 kati olwo ye alina 10 ku 10 alina eno alina tuvaawo okudde kati alina ekkubo lino naye kati jangu olabe kyembadde yalimye wano muliraanwawe kati gwe mukati ono muliraanwawe laba kasooli gwe yassaamu kyembadde mbalaga nti ewantu wano wakyali wagimu lwaki ogula akatakako n'okasula n'otassaamu kintu kina wuuyo kigimusa kyonna wuuyo yasimba n'aleka wuli yasiba paka wansi eri okiraba yasiba paka wansi eri kasooli ye n'amala kati kyembadde nkugamba nti bwogira tonnatuuka kuzimbawo teekawo kyoteekawo ekikuuma ettaka lyo waakiri ojjoonogemu omunwe tetubalaze ekkubo ddene nno kati ate liri lye tuyingiriramu estate liri eri bwe baba nga bakubanja gweyita wano eya gweyita wano oliraba we wano muzeeyi abadde akayanya bwereere omuziza munaye mu kibuga abadde agamba nti nga kibuga kyekimutuuse ewantu waffe tunuulira ku kestate kaffe waggulu wali omwana wa droni otukoze bulungi okalaba weewo bukadde 7 fuuti 5 ku 5 obukadde 14 fuuti 5 ku 10 bw'oba oyagala 10 ku 10 bwe bukadde okubisamu bukubisa emirundi ebiri ennyumba yaffe weeri bwoga nti njagala nnyumba kubanga ennyumba yo esukka ku 5 ku 10 etudde ku 5 ku 10 n'ogattako 5 ku 5 endala okiraba ye decimals 18 zeetuddeko weeri ya bisenge 3 weeri eyina amakubo 2 eyina eri emabega eyina eri mu maaso eyo ya bukadde 3 mu 5 n'ennyumba yamu ogula ettaka n'ennyumba n'ekyapa bwe kityo bwe kiri banywanyi basibudde siyinza beeyongeza akaliwo akandi wa bbeeyi nyine ewange nze nsiibula olwo wama batulaba kazi wabweru wa ggwanga n'abali mu ggwanga bano be bansazeeko eno mu nsiko balugonvu zisho bye tukwagaza bino balugonvu property consultants naffe abasaveya bammwe ennamba muzimanye eza bulijjo 0777443374 eri ku whatsapp 0755 mukube muweereze ebibuuzo byammwe nja kubaanukula nabagamba embanga nduddewo okubaanukula beeramu kabbize nemmala nenziramu nembaanukula mbadde Mukasa Yusufu omupunta wammwe omusaveya wammwe era abateekerateekera byo byemulaba bye mube bulungi olaba gwe bayita zaabu ya omanyi olina ewantu bw'otundanga naawe wakunyumira nga wakunyumira mwana wa mama mwana wa tata Lugonvu muwulire alina ensonga kikole nga Lugonvu wuliriza Lugonvu mwana wa mama mwana wa tata Lugonvu muwulire alina ensonga nzize nakabo
Oloza kanyuma lero amatuga peno Frederico Sentongo iya Lugonvu Zama yecha maganda mu busubi eri mu buddu iya janga saga tetwamanya nte kinoto kye kinene ng'omwana Frederico yayita mu bukubi yabonabona buvubuka bwe bami naye naguma omusanganyumya Frederico mazigo kaba naye Lugonvu bwayogera ebigambo bye biba bya nsonga abeera nafuye amazima bw'owulira Lugonvu ogolokoka bigambo bya Lugonvu si bya katemba apana akusomesa okukola n'omanya ki kye bayita okukola ennaku y'okukozesebwa Lugonvu kala ginyumya okwejja mu nvuba Lugonvu kala somesa Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu show bendake Bulaya Latin America ne Buwarabu kikolenga Lugonvu wuliriza Lugonvu tonsubya Lugonvu mwana wa mama mwana wa tata mwana gwe Lugonvu muwulire alina ensonga eyo yebadde program Lugonvu's Show. Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu show bendake Bulaya Latin America ne Buwarabu kikolenga Lugonvu wuliriza Lugonvu tonsubya Lugonvu mwana wa mama mwana wa tata mwana gwe Lugonvu muwulire alina ensonga Lugonvu show ng'esimba